bakyala nalwala nenga mmanyi ekinzita pressure mutwe nentuuka ne mu intensive care oxygen omwana wange zeriko nenziddako nalwala obulwadde obwo ababumanya mwabumanya. Finally Stesha Mayanja abyogedde omuyimbi yamuloga awuno amugedde omugwe bali naye mu kibiina emboozi eno mpanvu wabula nja kusaba okiwulize mpola mpola okakase anti emikwano si myangu yayina mukwano gwe era nga ono gwe basinganga okupepeya naye kati abazze bamugoberera omutono mugenda mutegeera wabula nga ne mu video muno amaze n'amwogera n'agamba nti mwegendereze nnyo kati nja kusaba akavideo kano kampale kala gati gwalina mukwano go ate video eno nkulu nnyo giweemu ku budde butini nnyo jakakasa anti mikwano gye gyatuusa Stesha Mayanja n'okutuuka okubanga yalukako omutwe bino byonna abinyumiza kanji kwe ate oginyumira empendowooza tewerabira ate nja kujjukiza bajja airport pickup bano balina airport pickup esikokuba eyakabi Stesha Mayanja nga alombojja muyimbi munne gwe baali naye mu Eagles eyamukola ekintu. Bakyala nalwala nalwala ogutali gumu bwe bantu alabe bwe banzijayo nakasero nenzijanjaba ne bakolawo ekisoboka ne bankebera nengenda mu MRI nengenda mwali bannange nenda janga buli muntu gwe mmanyi ow'ekitiibwa buli muntu gwe mmanyi nti mukwano gwange nga sirina ssente nga mbeera ku ndiri bwenfunamu amaanyi nentayipinga bannanga I need your help. Mukwano obeera oli mu bizibu abantu tebakumanyi abantu tebakuyamba bino byolowooza nti simanyi olina amaanyi oli w'amaanyi mukwano olowooza ku kizibu okiwe kutegeera nze gwe mulaba mukimanyi nti bampaako ku ddagala ly'abalwadde ly'abatabufu b'omutwe mukimanyi nti natuuka ekiseera nga ndaba bamalayika mukimanyi nti natuuka ekiseera nga simanyi nti nina abaana nti nina ne maama nzaala nkimanya ntya nali mu ICU I don't know simanyi ndakuze namalayo manager wange nkwagala nnyo Lawrence nosula ku gundi ku talazo because of me nga abantu bennabeerawo ne mwana abantu bambwa nabeera mu ICU ndoza abantu bajjanga ne nabeera nga tebandaba ndoza tenetukanga abantu bakkirizibwa okundabako kati mu bantu abakkirizibwa ne bagamba abantu basatu ng'omwo mulimu manager ngo of course nga yalina okujja kubanga yali abeerawo nga tavaawo nga mulimu maama wange ne mukwano gwange yenna eyali ali awo on that day baali bakkiriza babawa 30 minutes bakozese 30 minutes ezo bandabe nga tebagenda kuddamu kundaba I don't know for how many days. I don't remember saying my manager omukyala mukwano gwange bamuyita Hajati Janati yajja mujjukira ekifaananyi kyajja naye nga mulowooza nti mumanyi n'omumanya munange omukyala oyo yayogera ebigambo bino n'agamba soma temereza agamba hasbi Allahu wa ni'mal wakil kati nalulira ebyo ebigambo byayogera njagala mbiteeke mu nkola naye nga simutegeera nga mpulidde ekigambo kinyambye gamba hasbi Allahu wa ni'mal wakil nabitegera oluvannyuma kozi babinyumiza nengamba kankyogere olulimi lutuusa kusituka nga swanaku obulwadde bwannuma nze saamanya nti obulwadde bwe bugenda okuvaako okujja e Canada sente zanzigwako zafira mbifulu omwana yalwala omwana bamukola test olwatuuka bondadeko oxygen simanyi bamuta tulina ekintu ekimupika tetumupika ase omwana nga tetasobola kussa bakwano sigomulaba nakutuka nayeba omuzadde yasobola okumanya kyoyitamu ng'olwazizza omwana nabeera ku mwana wange nengamba kyonna kyekiri nali kyayogera tata wa mwana oyo ndakakibwa njogere ne tata w'omwana oyo nengamba mwana wange bwanfaako namugamba kinjagala abeerewo. He was very supportive bambi yajja twatoba twaywana abasawo bakola kye basobola abasawo ne bangamba obulwadde bubabuze tukola tests zonna ne bansindika emulago nengenda emulago naye nga abasawo b'emulago
actually nakasolo yansindika mulago naye abantu tata w'omwana n'alemerako naganza omwana wange mwagala agende mulago naye nga abasawo b'emulago ate be bali nakasero naye munene ekimunywa nanga bakitegeera nagamba agolo okuba munange oli serebu oyagala bintu by'amaanyi naye nga munange just kale omwomanyi omuntu ng'omusinga okubeera ng'omanyi kiraba ne tugende mulago omwana n'abalema ne tuvaayo mulago ne tudde nakasero bana Ismaila emirundi gye neewuba nakasero simanyi bannange emirundi gye neewuba nakasero ne tuvaayo ne tugenda kati taata w'omwana n'agamba alina dokita gwamanyi era ye dokita ali Kibuli tulo tugenze Kibuli nange omwana wange singa mumanyi bwatunula omwana wange yakolola kati nakasebo baali balina dagala engeri gya maintain nga wange ngaafunamu ne kutulo kale nga mala dama atabuka naye ngaafunamu ne kutulo naffe ne tuwummulamu omanyi omuntu okubeera ng'akola non stop omanyi nga 12 hours omuntu akola non stop nga tasaana kulya kati ate nakasebo yafunangamu ka relief ako ayamuwanga yalina gundi kyetwamuteekanga mu gundi ng'akisizaamu naye nga takako oxygen ng'akisizaamu nekibeera nga kimutaasa ng'ayeebakamu n'atuula n'alya n'anyumizaako awo n'addamu neyeebakamu azuukuka akolola tugenze Ekibuli omwana yatabuka kati watuuka Ekibuli I think it was very late abasawo bangendoza nga tebaliiwo ate ona agamba alina omusawo we omusawo watugamba agenda kujja nti bakyala omwana yatabuka n'entumu enkalu n'ensomedwa ne zigwayo n'omwana yatabuka omwana namujja Ekibuli ku ssaawa 8 ogw'ekiro ne mukuba mu mmotoka nga mujja kukana zonna all the staff n'embaga abannange mundeke nze sikyategeera nenvuga omwana nemuze nakasero ne tutoba Allah yasaasira batya omwana wange yawona nakasero alhamdulillah waliwo dokita gwe baleeta omwana wange aleera dokita ba specialist besirabangako batusiibula nako olwo nga tuli mu bukadde biba yasooka yali ya milioni 15 ne tugenda mulaga ntuwayo milioni 1 ne tugenda omwami olwazisulamu emitwalo b'empisima naye nga zaali close to million ne tuvaayo ne tudde nakasero naye nga nze simanyi nangeri gyenfunamu ssente nabeerangawo ku kitanda nenfuna emikolo bantu mmwe munjagadde mundabiridde mulabidde abaana bange nenfuna emikolo nengikwata nembeerawo nga nembaza eddashi essaawa like neŋŋamba abasawo essaawa zibagenda omuwaza mmanyi zeyeebaka nziruke nga saagala akolole nga siriwo nenziruka neŋŋenda ku mikolo mutulawa ku mikolo kuyeba temumanyi bitubeerako neŋŋenda nenyima nenzira mu ddwaliro ntaase omwana mbeerewo nga ssente munnange nzifuna n'omwami wange nampaayo ze yampaayo tata w'omwana wange munnange tuvuddeyo alhamdulillah mungu atusaasidde omwana awonye nga tuli mu milioni ngaaga naye bakyala nga zimulwa sena na 10 naye mukama simanyi